amasasi awamu n'omuntu omulala waggulu eyo gy'olengera awasibiddwa akaguwa eri amakage era jattiddwa. Abamu ku batuuze bategeezezza nti bw'amaze okukuba amasasi n'ajja ng'atambula. Abatuuze ngenda kwogerako nabo mu bufunze ate oluvannyuma eyo maaso nkuwe ekigenda maaso. Biki bye mulabye? Sebo kakati budde bwadde ku makya ssaawa nga 3 Omukuumi wa Minisita, State Minister Isamongola kyali songola. Omukuumi wazze n'ayambuka waggulu eyo kwanze nkola ali ku workshop njo kya byuma atuyiseeko nga buje batuyitako n'ayambuka waggulu wa Minisita. Kakati tugenze okuwulira amasasi gabwatuka ne tudduka tulabe tusobola Minisita adayingira mu motoka nga ye mufuku nga adayingira mu motoka ne bodyguard nga amukubye waliwo n'omuntu omulala gwalumiza omukazi. Kakati umaze n'avaayo n'agamba ye talinaako buzibu ku muntu wa bulijjo nga mwe mulaba kubanga bibadde wano open sibudde nti buzibye budde bwakumakya bibadde wano n'agamba sina ku muntu wa bulijjo wano nyini tuyimiridde awo magazini esooka ebadde eweddemu era gisudde awo kisonkole nassaako endala n'agenda nga amasasi mu bbanga bagakuba wansi ng'agamba nze sinnaako na buzibu na muntu wa bulijjo wazira obuzibu mbina ku gavumenti kulwawo tusasula abantu. Omukazi wange ali lubuto asafalinga nze kenyini safalinga sifuna sente nze okusaba ku Minisita sente tampadde ku sente Minisita afuna sente nyingi wakiyandikwako ndi mu mbeera mbi era n'agenda nga bagakuba wansi bagakuba waggulu agamba sinaako na buzibu na muntu wa bulijjo. Temutiddemu ng'akuba akugambye muntu mukulu sinaako muntu wa bulijjo omanyi kye bayita essasi nga toli wa ssasi olaba bannyini masasi nabo omujasa abuuse ekikomera n'agwewa chairman kati ate nze civilian naye leero mukama mulungi wadde kibi Minisita afudde Kitalo naye bannanga ababooda leero twejeeredde wa Mukuumi we yamwekubidde tebatuwaayiriza. Kasooka mbuulire sookoleke wansi ne waggulu baka watusere ku saaluuni watusere ku saaluuni abalimu n'abagamba muveemu kubanga yaaya alaze nti talina buzibu na muntu wa bulijjo era abantu babaddewo ng'agakuba oluse mu saaluuni n'alisaamu neyekuba n'atuula awo ne kiggwa. Kati omulambo guli ludda? Omulambo guli eri mu saaluuni egyo gye yeekubidde eri gye guli omulambo gyetidde. Abasaluuni abagobyemu bugobi oba abagobyemu kubanga mufulume yeeyimuye tebadde yakukuba muntu wa bulijjo era talina muntu wa bulijjo gwalumiza alumiza bamukwata mundu banne. Tugenze tumugoberera banatugana kuinga baze oluvannyuma buli sinayo nebeerawo mu bino ebintu omuntu wa bulijjo yakola ki yasokotuka ku siini bano bajja luvannyuma. Kati yabadde abeera kuno kwe kuli n'amakage babaleeta basulaawo bakuumi ba UPDF babakyusa buli kaseera babakyusa basuulaawo era bajja ne batuyitako ne batubuuzaako ne bayambuka ne bakomawo basula mu kyembaawo bali amakaga we basuula we babeera bonna ayese okibuuzizo abakuuma Minisita bangi kubanga waliwo batambulira ku mmotoka waliwo abakuumi ewaka kotagaadi waliwo n'ababeera eyo waliwo batambulira ku mmotoka kujika ate okubeera n'emmotoka ya defense temutambulirako waliwo abatula mu mmotoka bodegaadi ogwako yatula mu mmotoka ne Minisita kwa ye driver ye adduse driver ya agivuga ye motoka ya Minisita adduse kitegeera kati then baba kuuma tonza ganti badewe bati kubanga anaba kuma kota gadi bakukiza gendayo waliwo n'abatambulira ku motoka. Kati mwenga abatuuze enkolagana yammwe n'abajasi bano eri etya? Abajasi bote balina mbwa era ebikomando kyayi bamunywano ebikomando bantu babadde ba bulijjo naye kimutabudde munnayi naffe tesinza mutera okunyumyanyumyamu naye ng'omutuuze kajjambo kokka ekinene nnyo abakuyambe kajjambo ebana abajasi baleke waka banene tebalina buzibu era babadde bajja ne batubuuzaako ne bakuubirako kubanga bantu babeera muno batambulira muno mwe bawangaalira be baba balesse wano naye lwakuba ebya gavumenti obimanya babakyusakyusa buli budde okiraba buli budde babakyusa kati oba akamanyiiro ono najja ababoda mubadde namwe mugoberedde okikopo kino okiraba kati buno obuugi kikopo kyakubiri ka bannange bino sibya celebrating okunywa nedambala kati siina byakukola Minisita afudde obubonero obu busatu bwenkuwadde lwaki nti nze mbadde ndi awo wa mama wange awo nga nywa kyayi tugenza okwalawo omujasa adduka bwati ava eri bwati bwavuddeyo ne moroka ya Minisita y'abakuumi escort neyitawo ng'ekuba akagombe
ng'etwala oli atannafa ng'emutwala mu ddwaliro kaakati neekola ki na netugira ki ekibadde nga tewannabaawo moja jjukira abamukuuma be baddusiza oli mu ddwaliro kakati netwambuka tulaba olubadde kuba amasasi tugawulidde kati oli ye n'ayita wano n'agenda okutuuka eri nga minisita ali wansi wa mmotoka bamukubye amasasi bamukuba amasasi naffe netwambukayo minisita patulo wejjidde netuvaayo ne batugamba tuveeyo naye apeke kyaffe abakiibu ffenna tubadde wano aba bizinesi zibadde zaata naye kati tewali muntu n'omu aguddewo w'amaduuka bonna bagaddewo naye nga okutwaliza awamu ye waleyo bwebadde tabadde na buzibu yagamba mbu babadde tebamusasula abanja miliyoni 4 ate alina ebizibu bye naye ndowooza ye abadde mupya naye tusinza kukugamba nti abadde mupya kubanga babakyusa buli buki naye nga byebyo kitalo nnyo mwana tairakaaya yesebo atulaba tukyali wano ekyanja abamu ku bendabyeko abatuuse yafande tanui ndabyeko amyuka omwogezi w'eggye erya UPDF afandeddewo akiki tugenda kubanga tukujjayo katono ate programs endala zeyongereyo naye maaso awo eziwerera essaawa 5 tugenda kubanga ate twongera okuwa ebirala naye nga abamu ku bantu abatuuse ndabyeko era ne minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti ndabyeko nga ayambuka awo emmotoka ez'abobyokwerinda zigenda era nga bw'olengera of course abamilitale bangi n'abajaasi bangi naye tugenda kubanga tukwongera ebirala weziwerera essaawa 5 gwebeera ku Bukedde TV. Nirvana Packaged Drinking Water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products.